Kobe yakola show yakoma na ganti show yansaze lwaki yaganti yamusaze kubanga abantu bandi badde yagali anti ekimwagala bwe tukola ebintu ne birabwa liza tusetuzibalaga ebiseere bisinga olwa social media kubanga olwaleero nali nkozeko project y'ebyalaani n'aba nuupu baafuna ebyalaani owa nuupu bw'anaafuna ekyalaani ng'akijjemu enaalemu oyo bamukyaye kati ate lwaki omulaka ku kamera Tuna kola ki? Kuba social media tufuukidde ekizibu. Social media efuuse olumbe abantu bagenda okusanga obuzibu naawe okuzimba business yo bavuma keki z'abantu olina atwala obudde kuvuma keki n'azivuma n'agamba muzima bazikola mu biki. Social media nungi naye ate ebimu tetubiraga olwa social media. Waliwo abantu bangi abazimbye ennyumba zaabwe ne bataziraga kubanga jjo omwana bamita Fibi TikToker yalaga ennyumba ye bannange baavuma omwana Chokanga la senyumba ye koze eki ewedde so abamuvuma tebalina wadde nakazi mukiso yensonga bwetu alinga n'enkumbi kubega kale omuntu avuddeyo okuwa bannayuganda emirimu yasinga okutegeera obwakabaka n'okusaamu kabaka ekitiibwa mu mbeera eyo tasobola kuwaabira kabaka era tulina omulamwa ogugamba nti tulwanyise obulimba ku social media kubanga social media nankubadde abamu bamukozesa okutunda ebintu ebyamaguzi n'okwekulaakulanya ate waliwo bannaffe abamukozesezza okusaasanya obulimba ku bannaabwe n'okusula bizinensi zaabwe olwaleero asobola okuba Miss Kiggundu enkyasobola okubeera ggwe nga bagambye nti walidde embizzi ng'ate amazima oli yakutte ekifaananyi n'akigatta nga weesigamye ku bbuca y'embizzi ng'oli musiraamu abantu ne bakukyayira obwereere kumba oli yakigasse kale mu mbeera eyo njagala okutandika bwe nti nali ku primary ekibengo gye nasomera waliwo omwana bamuyita Mivule gyali ewaffe eyo n'omusomesa mwali mu kibuga muno namusangako Abana balwana babiri Mivule ne munne bwe beekuba Mivule n'akuba oli. Omwana bwe yanyiyiga n'ayiye ekiyinza okukubya Mivule n'agende wa madamu oyo sijja mwogera linnya social media ayala. Naga nti madamu Mivule agambye oleega ebinnyo madamu oyo alina amannyo gaafuluma bwegati mukyala munyankole n'amannyo gakola ki. Omukazi yakuba Mivule emiggo gy'alinga mwana. Ebiseera ebyo district education officer awo waffe bamutanga madamu Nakabira bambi kati yafa ali afuse na MP yali kumpi n'essomero ate yasomesaawo ko najja mbwangu ne babituulamu bagenda okizuula ng'omwana bakaza omusomesa omwana okubye bwaki embooka esoba mu 3 nti mwana yaŋŋamba endeega ebinnyo nti wamma kituufu omwana bagenda obbizuula ng'oli yayiyizza ekinaakubye ono kati olwayo kyekiri mu Uganda obulimba butambula omuntu akwata ekigambo n'akitaasaanya ne kitta amaka g'omuntu ne kyonoona obulamu bw'omuntu oba ne kinyiika lwaleero Miss Kiggundu mwennyamivu nnyo okulaba nga ku mirimu gy'akoledde eggwanga lyaffe basobola omutemako eggambo eddene nti awabidde beene ffenna nga tukimanyi abali wano kabaka tamanyiirwa kabaka tasongebwamu lunwe kabaka tawawaabirwa eyo mpisa ya Buganda n'abatali Baganda ekyo bakitegeera bulungi ebiwandiiko bino bye nnina ekiwandiiko ekisooka kiraga okusazibwa kiraga okusooka okuyimiriza okusazaamu ebyapa bya hamu ffenna twasemba okuwulira nga kkooti eragidde nti ebyapa bya hamu bisazibwe mu byagabwa bukyamu naye ate etteeka limuwa obuyinza n'ebbeetu okujulira mu nnaku 21 Miss Kiggundu yajulira nga yeekubira enduulu era kkooti neeyimiriza okuddamu okusazaamu ebyapa bye nga bagamba basooke beetegereza ensonga abasajja okuli Buga ya Dennis aba Buganda Land Board okuli n'omwami Bashir ne badduka ku social media okutandika okutambuza olugambo nti Miss Kiggundu awabidde kabaka. Miss Kiggundu alina obutakkaanya era buli mu mateeka wakati we ne Buganda Land Board ku ttaka ly'ekigo kye basooka okusaasaanya nti Miss Kiggundu yafuna ettaka lya Uganda ebali bayita free public land ku nusu 8 kye njagala okusooka okunnyonnyola bw'okeera ku makyanga gavumenti eyina ettaka n'olisaba mu mateeka ng'onnyonnyodde bannayuganda bagenda kufuniramuwa ettaka eryo balikuwa ku bwereere naye kubaako akakulizo sasula emitwalo 2 oba yiika 10 sasula emitwalo emeka 2 oba nusu 8 oba 15,000 na Miss Kiggundu bwato bwe yakola kati kambuuze lwaki Buganda Land Board efuna amaanyi agategeeza abantu nti hamu yafuna ettaka ku nusu 8 ettaka liba ligikwatako ekyokubiri Miss Kiggundu yalwana nnyo kyova olaba yavaayo n'akola kodiyo ng'omusajja omugezi n'agenda e Mengo n'agamba nti bannange ebintu by'ettaka mbitadde sigenda kulwana kabaka wange asooka azikiza omuliro ogwali ku social media
bw'amala okuzikiza n'ayita aba Buganda Land Board n'abagamba tufune abasurveying ettaka n'ennemanga weeri n'aba Buganda Land Board nange n'abalala bonna bekikwatako era abasajja basooka ne balwanyisa ekigambo ekyo okuli badde ne Sibugaya ne Bashiru Kizito ne bakirwanyisa kubanga baakimanya nti oba nayerula empenda z'ettaka eribakaayanya bajja kuzuula ensobe yakolebwa. Alipoota eno gye nkutte wano yino ya Agasti 2022 eraga nti baagenda ne bapima ettaka signature zonna kuzizo kweziri bapima ettaka kyazuulibwa nti waliwo ensobe yakolebwa abapunta ne bava mu ttaka lya Kabaka ne bayingira mu ttaka lya Miss Kiggundu lya public lye yafuna mu mateeka g'ebyettaka tosobola kuba na baami babiri ekyapa tekikubibwa ku ttaka lya mirundi ebiri erya Kabaka liba lya Kabaka erya public liba lya public. Naye amazima njagala mbabuulire singa olwayo Katikkiro wa Buganda ayise ekirango nti abantu mwenna abeemulugunya ku Buganda Land Board mujje ojja kulaba nga Mengo yonna ejjudde nga abantu batuuse n'akolabe kubanga abantu banyigiriziddwa nnyo mu nkola ya Kabaka agambye. Bwe bamala bino byonna bikola Miss Kiggundu n'agenda mu maaso okwekubira enduulu. Waliwo omwami gwe bayita Bashiru Kizito ebbaluwa yiino the Surveyors Registration Board Uganda yagifuna, Office of the Commissioner and Registration yagifuna, Institution of Surveyors of Uganda yagifuna, Ministry of Land and Housing yagifuna, Surveyors and Mapping Department yagifuna, the Surveyors and Registration Board bonna bakola ki bagifuna. Omusajja ono Bashiru Kizito alina office ez'enjawulo mu government ne Buganda Land Board. Njagala obiteeka mu ngeri ey'amangu omuntu wa bulijjo ku social media gwe basindikira olugambo akitegeere nti omuntu akkirizibwa kuba na office 2 omulundi gumu. Ojja kusanga nga bweweemulugunya bw'ogende wa Kisogo osangayo, bw'ojja Buganda Land Board gw'okola ki gw'osangayo. N'obanga bw'oba obbiddwa eno era gw'ojja okusanga nga yakola eno, ekyo kimenya mateeka era Miss Kiggundu yeekubira enduulu. Ekyokubiri Miss Kiggundu tannawaabira ku Kabaka ng'omulamwa gwaffe bwe gugamba tulwanyise obulimba. Miss Kiggundu tannawaabira Kabaka newankubadde ettaka mu Buganda ne Buganda Land Board namwe n'Abaganda abali wano n'omuntu ng'oli mu Buganda ffenna tuli bantu ba Kabaka. Naye njagala obbabuuza ekibuuzo, bw'oba otambula mu Masengere n'osuula essimu ne bagibba, bw'oba ogiripootinga ku poliisi olipootinga Kabaka? Kitegeeza nti Buganda Land Board wadde kitongole kya Bwakabaka n'ekikola emirimu nga kyetengeredde era bwe kiba kigenda mu field okukola emirimu gyakyo tekigenda na beene kubanga beene asigalayo ng'alamula Obuganda wadde ffenna tuli Bakabaka n'ebitongole by'Obwakabaka bingi. Naye lwaki Bashiru Kizito ne Bugaya bakozesa Kabaka okukola emirimu gyabwe? Kubanga amazima olwaleero abantu abanyagiddwa Buganda Land Board ab'olubatu bangi nga bakubbira ti olina ettaka yiika 5 lya Kabaka, Kabaka agambe muweeko 3 oyinza okugaana. Sikumbe Kabaka si yakoze eki, si yagambye. Ekifaananyi kya Kabaka kifudde nnyo, abantu baagala nnyo Kabaka. Naye olaba olwalira abantu batandika okuyimira ku social media nga balumbuye ne bajerega Obwakabaka. Kitegeeza abantu abanyiivu bassa ssente mbalumbuye bayiseewo ensonga zaabwe. Kubanga amazima Buganda Land Board erimu ebitateredde bingi. Abantu abamu si bonna nga Barema ne Bugaya ne Bashiru bakozesa olukujjukujju n'erinnya lya Kabaka ogenda okufera abantu. Bwaba asobola kikola ku ham asobola okweyamba ekiriwa kati ffe tuvuddeyo nga mikwano gya Miss Kiggundu okumutaakiriza kubanga ali atuyambyeko akuwagoowa mu COVID ham yawaayo $5,000,000 Bugaya yawaayo mmeka. Miss Kiggundu yava ku level y'okulunda embizzi ku farm, abamu bali ku level y'akulabirira mbizzi zaabwe. Miss Kiggundu ali ku level y'akuba nti debe MP ne Minister Kashayizo w'ebyensimbi Yesitro n'agenda ewalambula amakampuni g'akoze. Ayina kampuni bagiyita Ham Agro Processing, ayina ebitongole ebyenjawulo abantu abapangisa ewuwe. Ekisaawe bw'otunulira abaana bakeera okuzimba si Banyankole bokka si Baganda bokka Bannayuganda bonna bafuna ssente. Bawulira ekigambo ng'ekyo investor kyasinga oyo gw'ojjolera okuvumiriza erinnya lye. Buganda Land Board eyo etunke na hamu ejjemu Kabaka. Kabaka tawawaabirwa, Kabaka tamanyiirwa. Miss Kiggundu obuvunaanyizibwa bwaliko obw'okuzza Buganda. Kabaka Katikkiro bwe yali ajja yatugamba omulama gwakuzza Buganda kuki? Muntu kyayinza okusinga Miss Kiggundu okuzza Buganda ku ntikko ku bantu olwaleero basasula emisaala ne baweerera abaana baabwe ne basasula rwenti ne basasula amasannyalaze n'emisolo abantu bameka. Kitegeeza ate ebyobugagga bya hamu tebiri mbalala biri mu buki n'ettaka erikanwa liri mu Buganda. Byonna bitwogerako tubirina. Oluli Kiggundu yankubira essimu Bugaya okumanya ali Giruta teyankambuwalira yali yasesa ngero omufere bwabeera kubanga
okumanya kino kyenjogera nkikakasa nsaba abagamba nti mbonoonera erinnya Obuganda buyise ekirangiriro nti buli alina okwemulugunya ku Buganda Land Board ajje ojja kulaba abantu bebeesombaawo kubanga abantu banyigiriziddwa olaba banyigiriza hamu ate olwo namukadde ali ennansana oba ewakisonga alinayo yikaze 2 Kabaka agambye tuweeko desimolo 9 ate onaagaana beena agambye naye beene tannagamba ne Museveni tali mu kulwanyisa Kabaka in fact Kabaka tabimanyi bino naye abantu abeekweka emabega wa Kabaka okufutiza bannaabwe ekyo mu kikomi kyekituleese leero ebiwandiiko byonna tubirina ebiraga nga kooti eragira yapepa hamu bisazibwemu ebiraga okujulirako hamu ebiraga kooti ng'eragira ndi hamu bagira balinda okusazaamu ebyapepa nga beetegereza ne ripooti yakolebwa okugolola empenda kubanga ekisinga okumalawo enkaana z'ettaka kwe genda ne bagolola empenda bagenda ozigola ripooti yino yakeberebwa waliwo statement gyotasobola kubuusa maaso yiino bagamba nti this mainly attributable to poor surveys that have been carried out on this block in terms of existence of wetlands and lake shore nenema yaliwo era bonna bayinako stamp kuno so temulowooza ntwagala kwonoona amannya g'abantu nedda ensonga yaffe eriemu tulwanyise obulimba ku social media naawe enkya bajja kuba ekifaananyi ng'onywegera mukwano gwo bwoti bagambe nti gundi musiyazi ekifaananyi kitambule omakaago gaffe kaliya yeffe oli afuna ekifaananyi ng'ogize bwoti onassawo bucha y'embizi ne bakitambuza nti gundi ali embizi nga gwe isima nekitambula so obulimba bususse ku social media naye mbasaba bannayuganda temukozesebwa bantu kwonoona bimanya gaabwe ate oyanguwa kuvuma kubanga naawe enkya bajja kwogerako ogambe nti ne gundi kitegeeza baali bamwogererako bwereere nga kimaze okutuukako so byebyo ebyaffe leero ffe mikwano gya Miss Kiggundu era Miss Kiggundu togwamu maanyi olwaleero abantu batambuza ebigere